Polisi Natete ng'ekulembeddwa mu DPC Kachumu Robert Osiwe Natete boogere Fred n'akulira okunoonyeza ku buzimu emisango Maclean Komugisha bakoze ekikwekweto enkyaleero mu bakwatidde abavubuka bagambibwa okuba nti basuza batigomya abatuuze ku kyalo Nalukolongo. Mu kiro polisi etuuseewo kyokka avuuka ne badduka ng'ensonga lwakyekedde okubayiga. Wabula bibala polisi balengeddwa nga bawalampa ku mayumba waggulu ku mabaati ekiwaliza polisi okuba amasimu banga okubagumbulula okukakkana ng'ekutte abasubi mu 3. Balowooza be basinga obugenzi balina bamusinga nti amagezi abatuuze bagamba nti obubbi bususe Natete nga ababbi tebakoma kubateega ku makubo wabula ne mu mayumba babalumba. Kibeera wona ababbi tulina ababbi ono Kikago ono tulina ani bonna bali wano bakwata abantu emisana tukutuku banaye tukoye nze njagala nkubulye tukoye twali ku kitaka ne bagenda bankwata bali mu nkaaga bagende ne mu kitundu mukaaga na sibasobola ne bankuba wali nenzireka ab'ebyokwerinda bongedde okufuuza ekitundu kino ne bayingira ne mu loogi balumiriza avuuka okwebakkiriza emisana olwo ekiro ne baliisa akakanja. Naye abasangiddwayo olulidde polisi beesibiddemu kyokka nga polisi erwanya okulaba ng'eggulawo esanze abamu beekwese wansi w'ebitanda gye bakonoddwa. Mu kikwekweto kino waliwo ebintu eby'omu nju ebyabbiddwa ku batuuze okubadde TV, woofa, laptop n'amasimu ebinunuddwa okuva mu gumu ku mizigo mwe babadde babikuŋŋaanyiza. Okusinza ku ssentebe amayumba ababbi mwe basangiddwa bannyinigo bagaddukamu dda olw'amazzi agayanjalangamu nga kino kyabawa ebbeetu okwegazaanya. Martin Kiza yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.